Essula eyokusatu. Abaagalwa, kaakano eno ebbaluwa ey'okubiri gye mbawandiikira. Mu ezo zombi mbakubiriza amagezi gammwe agataliimu bukuusa nga mbajjukiza okujjukiranga ebigambo ebyayogerwa edda bannabbi abatukuvu n'ekiragiro ky'abatume bammwe ekya Mukama waffe era Omulokozi. Nga mumaze okusooka okutegeera kino, nga mu nnaku ez'oluvannyuma abasekerezi balijja n'okusekerera nga batambula okugobereranga okwegomba kwabwe bo, ne boogera nti okusuubiza kw'okujja kwe kuli luuyiwa. Kubanga bajjajjaffe kasookedde beebaka, byonna bibeera bwe bityo nga bwe byabanga okuva ku kutondebwa. Kubanga beerabira kino nga balaba ng'edda waaliwo eggulu, n'ensi yava mu mazzi era yali wakati mu mazzi olw'ekigambo kya Katonda. Ensi ey'edda amazzi kye gaava gagisaanyaawo n'ezikirira, naye eggulu erya kaakano n'ensi olw'ekigambo ekyo biterekeddwa omuliro, nga bikuumibwa okutuusa ku lunaku olw'omusango n'okuzikira kw'abantu abatatya Katonda. Naye kino kimu temukyerabiranga, abaagalwa, nga eri Mukama waffe olunaku olumu lulinga emyaka 1000, n'emyaka 1000 giringa olunaku olumu. Mukama waffe talwisa kye yasuubiza ng'abalala bwe balowooza okulwa, naye agumiikiriza gye muli nga tayagala muntu yenna kubula, naye bonna batuuke okwenenya. Naye olunaku lwa Mukama waffe lulijjanga mubbi, eggulu lwe lirivaawo n'okuwuuma okunene, n'ebintu eby'obuwangwa birisaanuuka olw'okwokebwa okungi, n'ensi n'ebikolwa ebigirimu birisirikka. Ebyo byonna bwe bigenda okusaanuuka bwe bityo, mugwanidde kubeeranga mutya mu mpisa entukuvu n'okutya Katonda, nga musuubira nga mwegomba nnyo olunaku lwa Katonda okutuuka, olulisaanuusa eggulu nga lyokebwa, n'ebintu eby'obuwangwa ne biseebengerera olw'ebbugumu eringi. Naye nga bwe yasuubiza, tusuubira eggulu erijja n'ensi empya obutuukirivu mwe butuula. Kale, abaagalwa, kubanga musuubira ebyo, mufubenga okusangibwa mu mirembe nga temulina bbala newaakubadde omusango mu maaso ge, era mulowoozenga ng'okugumiikiriza kwa Mukama waffe bwe bulokozi, era nga muganda waffe omwagalwa Pawulo mu magezi ge yaweebwa bwe yabawandiikira, era nga mu bbaluwa ze zonna ng'ayogera ku ebyo mu zo omuli ebimu ebizibu okutegeera, abatamanyi n'abatali banywevu bye banyoola, era nga n'ebyawandiikibwa ebirala olw'okuzikirira kwabwe bo. Kale abaagalwa, kubanga musoose okutegeera, mwekuumanga muleme okugwa okuva mu bunywevu bwammwe, mmwe nga mutwalibwa obukyamu bw'ababi, naye mukulire mu kisa ne mukutegeera Mukama waffe era Omulokozi Yesu Kristo. Oyo aweebwenga ekitiibwa kaakano era n'okutuusa ku lunaku olw'emirembe n'emirembe. Amiina.